Africa. Mfachine Spice Dan. Sina kyemfa naye. Okabidi atambula ng'ogamba. Omuyimbi Nina Rose munange avuddeyo ku lugambo olutambula wakati we ne Spice Diana. Ate nga ku sayidi y'emu Spice Diana munange wuno ate munange bimusobedde ensalaawo ye ne Shiba munange babe ab'emikwano. Munange Bruno K ne Crystal Panda babikumyemu omuliro esayidi eno. Ate nga munange Fik Famika munange si mumativu n'omuziki munange ate ogwa Uganda. Ngenda kubeera nga ntandika munange wali era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali n'omuyimbi munange ate Nina Rose esayidi eno munange ku lugambo olutambula. Jjukira nti no waliwo ko akavidiyo akagenda mu maaso munange ne kagenda viral ng'agamba nti no ye tayomba n'abaki n'abampi munange eno bwe bamubuuza ku nsonga za Spice Diana. Sigenda kubeera nga nkulwisaawo katutandike ne Nina Rose ate mu maaso awo ngikye munange ate ne Spice. Mfachine Spice Dan. Sina kyemfa naye. Okabidi atambula ng'ogamba tuyomba n'abampi bakubuuza ebya Spice. Yamumpi yekka lwaki mwagala kukitambingako yekka. Anti bayi bakubuuza Spice ogamba tuyomba n'abampi. Nze mu reality era sinza kuyomba n'omuntu gwe ntunulako mu Togubengolo. bakati mugamba ki kuba kisoka badde ala tuveeyo Awe tuli. Bwe kityo nno munnange era nga bwawulidde esayidi eyo omwana muwala munnange ye agambye nti yeesigo yali ategeeza era nga bwogezesa ku munnange ate okukola ki okuwulira mu katambi ako. Kakati munnange tugenze mu maaso wali omuyimbi munnange Spice Diana babadde ku live eno munnange byamusobedde naye ensalaawo ye ate wali ku mwana muwala munnange ate omuyimbi Shiba Kalonji nga Bruno K ne Crystal Panda nga bamubuuza eno byabadde bitya mu katambi katusooke tulabe ate nkomewo kaawo ne Fik Famika. Njagala downloading ekifaananyi kya Shiba okole posting egamba Happy New Month Queen Shiba. Now. Yes. Kiteekeyo paka ku makya. Ekyo kibuuzo kyange. mundeke munnange Emitwalo aga oba togenda kikola emitwalo aga ebiyaga eyo deyange yaga ekyo kibadde kibuuzo kyange. Eyaga Nakaso kudownloading ekifaananyi kya Shiba n'ogamba Happy New Month Shiba. Nako problem yadde I can do it. Newala bizibu byansi mundeke. Nga ali ku champanya akirabe tukudde arinze. Mundeke. Kiteekeyo paka ku makya omala ogijjeyo. Buli omu akola nti tukudde arinze. And today is Fool's Day. Katere esaawa emu bweti 1 hour. And today is Fool's Day. Here by the April 1st, Katekeyo for 1 hour. Meaning who is fooling who? You. Champanya and you, we are fooling the people. It's a day. Kakole, it's a day. Today is Fool's Day. Bwataka kola atuwasatu. Asatu. Utandisolinyisa sente. Eyo day asatu etulule. Chikole wabula Diana chikole. Day asatu zikulemye. Katudde mukolera abantu bo bagamba ki? Abantu baba mu comment section wamma mugamba ki abantu? Downloading ekifaananyi. Bagambe Spice Diana asula emitwalo 2. Agaba often yes. No, yes, no. Omala agambye nedda. Download. Nedda kati laba Diana. Wano tuliwo abantu 4. Tukuba akalulu. Nakugaseeko n'akako. Tukole kya America. Eri bwe balonda nga tuddako ne mugundi wano wakati. Tukuba akalulu fa baliwo. Bwe kityo no munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga munnange live ya tradinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate gwa TikTok kati kankuggyeyoko ate nkutegeezako nti no munnange Fik Famika si mumativu n'omuziki gwa Uganda oba mu kisaawe ky'omuziki wano mu Uganda munnange si mumativu esayidi eno era nga yeemulugunyizaako ku nsonga etya agamba nti no munnange omuziki gwa Uganda wano abantu abaguliza oba munanga abantu abagutambuliramu tebafaayo munanga ate kuwa attention eri munanga ate naddala ngaba artist oba ngaba yimbi munange jukira ntino mwana mulenzi ono
tukimanyi nti nno ya hitmaker wali oluyimba nga Burigita Maje kw'ossa ate n'Omubwati. Okitegeera nti ate n'ebitongole nti nabyo tebifuddeeyo kimala kuyamba munnange ate abayimbi okubeera nga omuziki gwa Uganda baguteeka ku ntikko, for example nga ensinga ziri munnange ate zi Nigeria kw'ossa ate n'ensi endala. Esayidi eyo munnange nga Fikfameka bw'atyo nga bw'agamba. Jjukira nti nno tulabyeko ko wali okusinziira ku comments z'abantu wali ne bagamba nti no oba like oba olina okubeera nga oleeta ekintu ekirungi ng'oluyimba olulungi. Naye ate kwegamba simanyi na kumanya wabula Uganda kankitwale nti nno twetaaga munnange ate okwesabira bannange omuziki gwaffe gubeere nga gutuuka ate ku level eya waggulu. Bw'atyo nno mwana mulenzi munnange ate Fikfameka bwe yabadde ayogera bw'atyo nga bw'akakasa munnange esayidi eyo omuziki munnange wano ogwa Uganda. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga jjukira nti omwana mulenzi ono Fikfameka era ku sayidi y'emu alina concert egenda kubeerayo wali mu September. Mwana mulenzi munnange ate Fikfameka era nga by the way era n'ekyomuziki agambye nti nno tulabyeko ko wali obako obadde butrading ennyo nti nga tonaba kuleeta luyimba. Agambye munnange ali mu kuleeta oluyimba era nga luliko coming soon munnange. Ye mwana mulenzi nno ate Fikfameka bwe nti era we mucekinzeko ngenda kusaba video gimpe like wabeera nga tonaba ku subscribinga nakyo okikolerera ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.